Ffe batulabanga biyenje. Naye ate tebaagala tufune ssente. Baagala we batufugira nga balabawo bwe buzibu bwokka bwe tuyina. Bakyalowooza nti bw'okera ku makya n'okuba essuuti n'oginyweza booti gwategeera. Kati obuzibu bwe balina nti batulaba tetubasabiriza bo. Kibaluma. Tebatulabako nga tubasabiriza. Nkukyonyodde nti abantu abatukulembera bo bakyayina embeera erowooza nti tetulina gaggawala. Kusukka. Balina obugagga baabukomya. Bo they believe nti tulina okubaako we tuli we batucekingira. Okitegeera. Kati ekyo kasita tunaakivaamu eyo mindset kasita eneevaawo ne bamanya nti Alan tumulesa agaggawale. Naye singa agezaako okukola bye tutayagala tumukwatirawa. Eyo mugamba nti sima twagala ba minisita bavubuka bagenda babawa abayitirivu batuuke mu ofiisi nga ne cheque tasobola gisayininga. Ojo tegeerera. Betumala okukanya ne UCC awo tutandike enduulu. UCC oba ministry ya ICT yejja okutwala ebirowoozo byaffe bikole ki bateekewo infrastructures ezo nti twetaaga ki twetaaga mobile studios across the country. Okitegeera ebintu bingi. UCC yandibadde etugamba nti tulina obulango bwe tujja okuba nga tuwa abeewandiisizza ku bajeti yaayo. UCC ne beegamba kati UCC yandibadde identifyinga ba bloggers abanene YouTube baani abo TikTok ng'esobola okuwa obulango. The people at UCC are my friends. From the executive director. Executive director mukwano gwange, Mwami Aruna mukwano gwange, Gex mukwano gwange, ku reception wonna bamanyi. They know how strong Kasuku Live is. Sirabangayo wadde ankiinayo kalango. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 mwemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Nyongero banirizaako yonna gye musinzidde okubanga ate mutulabira. ALLANCRUZ gemanya CRUZ exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate oba oli awo otulabira. As usual mu mwezi gwange nga gutandika kubanga guggwako mbeera ne Uncle Kuku wazabanga ne tunyumyanyumyamu industry bwetambula obulamu bwa bulijjo ne tutambulira awo kwegamba embeera nebanga etambulira ddala bulungi nnyo bulungi tusinzidde ku National Theatre olunaku olwaleero tusinzidde okubanga ate tukuweereza. Uncle Kuku oli otya? Gye ndi ssebo oli otya? Obulamu bugamba ki? Obulamu si oyo tubadde weetuli nga tetulina buzibu. Abaana bazzeeyo ku ssomero abaana bazzeeyo. Osasula fuulu? Nsasula fuulu. Wow. Nsasula fuulu. Katonda wadde akyansaasidde ate nga akyansaasilirira ddala. So nsasula fuulu. Ne baddayo ne basoma ekyo ne manya nti kiwedde. Yes please. 22 February ku Royal Regency tulina Rema Namakula Misa Kisemakula wamu ne Vairota. Vairota first time agenda London. Shairota agenda mulekawa. Shairota amulekawa. Mbadde manya agenda naye naye Vairota baba agenze bafuna omukisa kati ngoogo. Baba agenze yandisigaddeyo. Ani? Vairota. Okusigalawa? Yebweru. N'atandika obulamu. Kuba endongo yo nkambwe ky'oba omanya. No kyogera ng'ekyokusaaga noyinza okuba olina reasons eziri valid. Endongo nkambwe ekiri mu music industry bw'ona okimanya
endongo nkambwe era kati abayimbi ne advise them naffe eno mu mawulire buli wamu kati akukyolera kuba nti kati tumanyi bano wetumanyi naye buli wamu kati advise omuntu bw'oba olaba ng'okigatta tekivaayo bw'ofuna omukisa oguyitamu nga bukyali kuba ate mu maaso eyo guno omwaka we gunaggwerako ekyo kugenda ebweru kigenda kuba nakyo kikalubye kuba ensi ze tubadde tusinga okweyunira okwettanira zongedde okunyweza nnatti zeyongedde onyweza nnatti kigenda bba kirala. Kati why would you say Violet asigale London? Like otunulira emyaka gye? Kati emyaka gye era akyali muto kye kisooka. Ekyokubiri music agatta mugatte. Ago ge mazima. Omwana alina ennyimba eziba ku TikTok buli wamu. Ate TikTok olowooza bawa ssente mmeka? Olowooza TikTok Violet mukwano gwange. Nze omuntu yenna asobola owakana naye ze kyenkubuulira ge mazima. Olaba kati abayimbi ab'amaanyi betumanyi nti b'amaanyi asobola okumalako wiiki nga talina booking. Wiiki neggwako negwa wali. Kati balippira bulippizi bivulu. Kale mugambe promota anteekeko buteesi n'amuwaayo anampaayo kale akakadde gwe nolowooza nti yakubye. Okitegeera? Ne Kasuku bwenkubuuza ene kansooke nkubuuze singa omuntu akubuuza omwaka oguwedde ne guno kino kyetwaga gutambulako muyimbi ki omunene abanene betumanyi akoze obulungi kubanga nze oyinza okuba ntuma naye batunuulira nti bonna tewali okimanyi bonna endongo ebabuze n'abakoze show kati bayimidde ku pasti yaabwe nti twakubanga ennyimba beeziti twakolanga beetuti tewali music yaffe ate ng'ebimu ku byafukamiza music ze zino digital trends empya eno digital spaces bino social media tebirina we bitalidde kati ate twafunye AI ogenda kulaba unemployment ate kati mu mawulire eno tubadde tuvoicinga script ogiteeka buteesa awo voice n'ogifuna obuzibu bujjira ddala. Nze kasana kirabye nga kiri mu mativi awo waggulu amanene gonna. Kati senga naawe bakufulumya oba kubanga wagenda senga kati naawe ofuluma. So yeyo embeera eri awo. Omuntu yenna bw'ofuna omukisa ogugenda ebweru ng'oyagala kubomba genda, now is the time. Kuba grip bagenda bagitighteninga. Oyinza okukeerako wano ku makya nga bakomezzaawo abantu nga 5 b'omanyi from different countries. Kwali jjukira omuzungu alina kye yakola era kyadde akola ennaku zino. Asayira mu siikaani ebipapula tebabikuwa, bakuwa waka pamiti okole oyongeremu omusolo wano. Okitegedde? Okole oyongeremu omusolo. Kati w'okolerayo ensobi ntini waka kasitoba nga tokyakola awo wali firimu. So Violet musanyukiddeko nnyo naye bw'alaba nga tebigatta. Item Richmond yamutegesaawo e London yagambye kamuseeko ne Mary Ngabire. Ye Mary Ngabire yaŋŋamba yali mukwano gwe. Ng'akyaliwa ne biseera nga nkyakula ku Red Pepper. Yali mukwano gwange. Naye saddamu muwuliza simanyi na kyaliko. Naye mutumidde nnyo Mary Ngabire. Twali nga tumukolera stories awo ku Red Pepper. Ng'akyalina gundi ya culture. Ne ba Claude Muhigirwa, waliwo omwami mulala yagenda Canada eyo, kyali waffe. Alinga bantu baffe wano. Ene printing nayo yaffe okimanyi? Eki? Printing media. Print yafa. Print yafa. Anti print kati twafuna social media. So oyina gawandiika ku website.
right? Website ya naye nazo zigenda zigwa. Nego walina website. Abana website bafuna sente. Bw'oba ina anti Uganda kati website zaagaana okukola. Website mu Uganda zaagaana okukola. From the word go. Zaagaana okukola. Website olina kuba n'abantu b'omanyi. Nti manyi Alani akola mu Moviti, manyi Kasuku akola mu Coke oba Pepsi, ne bakwatira ekisa ne bakuwaayo obulango. Business ya website abantu bali mugitegeera world over by the way. Yensonga waaki twafuna app ne tufuna YouTube bichi to you know to close that gap. Website zaagaana world over. I think most social media platforms zakabera successful one in Uganda. Facebook ne TikTok. YouTube na abantu banaji consuming nga beina consumingibwa. Era wano mu Uganda tulina generations za YouTube kati zetwabuuka. Ezimu nga anti kati olaba kiringa bolaba bino social media nazo zirimu generation first generation you know ezaba starters ezaba chebichegeera. Kati world over. Okay. Kati mu developing world ekyamaanyi ze podcast. For Uganda tunana kupikinga podcast. Podcast za amaanyi South Africa wano Ghana Nigeria gwegenda ku Instagram. Kati ensi ezikuzeeko ababerekeddemu ka corporate class mu nsi ezimu LinkedIn ya amaanyi, Instagram ya amaanyi ne podcast. Ebintu ebi bisatu. Ne kati fe wano tetunatuukawo. Wano LinkedIn nze ni ku LinkedIn. Bw'otunuulira Abannayuganda abagikozesa era bano basima ya CEO sima ya abantu b'olugezigezi abo be basinga okubeerako. But they connect. It's a professional platform. Ba connectinga. Then Instagram me bwenkubuuza according ku marketing nga bwetambula mu kadde kano ne wendaba ebintu sijja kulimba. Right now wetwogera ku face ya YouTube mu Uganda ba YouTuber noyogera faces n'ogamba nti waliyo Kasuku waliyo Saimo waliyo ALLANCRUZ waliyo Faruku waliyo Shamim beba abantu bentera okuwulira ngoli agamba nti nina omuyimbi wange nina product yange before wama obadde ogamba kati bwenkwa list eyo n'otunuulira bonna abo abaana engeri gye balivinga n'otunuulira ne kano ke bagamba nti license zijja n'otunuulira emirimu waliwo license ze bagamba zibagenda ba YouTube bafune license abaana bewandiise n'otunuulira ebbula ly'emirimu naddala mu media houses kati bw'otunulira ba YouTube bano bonna kye babadde bakoze Kasuku nga gwe kyobadde okoze n'otunuulira ekifaananyi kya YouTube n'engeri gye tulazeemu abaana nti basobola okukuma omulimu ku TV nojja ku YouTube singa lukya ku makya ne bakola ekikwekoto kyabwe nga bwe baali bagambye nti togeza n'okwata ku muzindaalo nga tolina license nga ba YouTuber kintu kino kitulekawa Nkategedde. Eventually we shall have to move that direction. Tujja kuba tulina okwewandiisa ffenna. Just nti kati ekiriwo obuzibu bwe tulina mu Uganda buli bumu. Abantu baffe abali mu gavumenti balakizale. Oba okitegeera kyenkunnyonnyola? Abantu baffe abali mu gavumenti balakizale. Mutyaba! Soko je blood gamano asoka mfunireko ku ngatto wali sine ngatto zange nazigula UK neziridde enfuufu je stategeera ate soko beera wakati ni ate ngenze nziko wamu kati ne ati ntewonya ngatte nze nego mmanyi
netirako wamma ku open yawo sumulizo gwo kiinaye wazigula meka ezo zaali za paundi oba 2 awo ezo nazigula mu Adidas mwennyini kati gwe obuzibu bwolina ala ne buli bumu bw'ogenda UK mwesiba mu mayumba g'abantu oba kati gwe ekizibu kyolina kiribe katola nti ogenda UK bino bya Richmond kati tolinaamu wadde emiliyoni 9 anti kati bwe buzibu bwomulina nga zizo yes anti ndowooza olaba kati nze sikyasobola alani kuva mu Uganda nga sirinaamu ssente zange era ngenda okuva wano anti kati wuliriza nze bemba nva wano nina okubeera nga gyendaga ninayo abammanyi ngaaba ekyo nkikola naye nze sisula waka wa muntu era ogwasembayo nakubira gondi yani Job Zilink eyantwala yali munaku ate kati simanyi ate tulinayo mubuuza bali abalala basuzeewa njagala kwesasulirawo takutula hey ngakusuzawo ate ng'ayina pulaani wadde ono yatwala n'abaliri pazo yakutwala anti kati ye yantwala kye yali ankoledde kyali kimu naye nafuna visa nga nina function gye nalina okugenderako ne sigenda kati jjukira engeri visa gye naliko nga byakukola creative biki ebyo nga nina kuba nga nina kye ŋŋenze nga ngenda kikola ki kati ne nkozesa ekivvulu kye okitegeera kati bentuukayo eri mubuuza bano wabasuzizzaawo abambi ye ndowooza nga alowooza mubuuza wa ansuze bambi nga talina ssente ekivulu ekyo kyali kikambwe nno kyali kimusse wayemusiyinga ye temuli ne mu maaso wano kale kanzije asaye musiyinga kwasi kyekyali kintutte wama n'ebivulu nkula oli wagenda London wagenda bibyo nali ngenze mu byange naye olina okubaamuko ne ssente ezikusuza w'oyagala ebungereza olina okuba ne paundi 10 osule mu kifo ekirungi kituufu gye mitwalo nga 47 kati zibale nakuzo times 7 days ze paundi 7 oba nazo omanya nti nsobola okuba mu ruumu yange nendya nenywa nga buli kimu kinsanga wano kuba kati nina gye nagenda e Oxford nina kawundi ke nasulamu ankakebere wano balina gundi zaabwe ennungi nnyo nange Richmond alina watera okunfunira walungi weewale nnyo sula mu bantu Richmond yakiŋŋamba yaŋŋamba Alan wemba nkulesenga e London nja kukufunira nga hotel weebake abantu be London wano ova wano ne batandika okugeya babuyita bu Premier Inn buwoteri bwakabi nnyo wasulamu inn Premier Inn buli all over UK e Manchester nabo laba wasula weka ate nandisuze nani mbadde nagenzewo ate wagendera mu winter nagendera mu winter nosula weka nesula bwomu ate nandisharinze nani okitegeera so kati gwe obuzibu bwolina bwebwo mugenda ne musula mu mayumba g'abantu nkulaba ng'oli okola vidiyo oli awo ositudde abaana b'abantu jojo abampise buyisina ngamba nti jangu muli mu mayumba g'abantu muli eyo mwebase babafuga tebabakkiriza adde ottambula kano kankubulire nze London ngenda w'abantu basatu waliwo senga wange Sarah Chimaya abeera eyo Brighton eyo ngendayo eyo si London eyo Brighton lekerawo ebyekisiru kale ati mbadde nkugamba bwemba ngenze ngende Brighton ne ngende ewa Jojo Milton Keynes ne ngenda kafo kakabyako ne ngenda ewa mamange babita Latifa okitegeera abantu basatu naye kati ekikyembadde ga nti ate sisulayo naye wasenga wange yo nsula bw'oneemanyiiza okubeera nti ogenze ne ssente zo osobola okwesuza kati ojja genda osobola okugenda n'olaba amaduuka amalungi agaliyo ebintu ebyebbeeyi ebiriyo n'obigulako okitegedde ate ekyokulaba oba otambula weewala okugenda ne keesi z'engoye
Genda ne case bbiri ennene naye nga nkalu. Okole shopping zoyambala eri zengoyezo. Ate to parking anti zino nja zambalira Kampala aziba ngoyezo agamba alogalekerawo. Bw'ogula essaati gyambale yo. Enkeera ddayo ogula essaati empale vest boxer ebirala n'engatto. Bw'omalawo ennaku 2 okomawo n'essaati 2 empale 2 engatto 2 bw'otyo. Kyebayita traveling. You people don't travel just for fwa. Go out there, experience the place. Mpitirivu. Yes. So when you go out there, sijja kubalira. When you go out there, go and enjoy yourself. Ogenze South Africa. Okitegeera. Ogenze Dubai. So n'ogenda ne UK. Nze nali ngenzeko Algeria. Nali ngenzeko Morocco. Nali ngenzeko Nigeria. Nali ngenzeko Ethiopia. Nali ngenzeko Rwanda. Nali ngenzeko Qatar. Nali ngenzeko Saudi Arabia. Yes, please. Nagendeko Saudi Arabia edda. Twatambulanga. Mbona kuba kati mubirabe wana abantu bakuba kerere. Ne Russia nina gye nalaga era nga soogedde. Si buli kimu tulina kyogera. Tulina we tuli. Kati oli ajja n'akulaba n'akupimira ku level ye. At the same level. Gye bali eyo ojja balaba balabi bo era Kasuku biki. Kati nze era ne bengende eyo Dubai tosobola kunsanga eyo wansi. Zakumaya. Era Zakumaya nsanga wendi mubuuze. Ne Cuts promoter. Bonna balina kunsanga wendi. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner, edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu byerina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova e Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. So obadde okyaŋŋamba gavumenti mulimu abasajja baffe abalakuzale. Gavumenti yaffe kubanga lwaki nkikubuuziza bwento Kasuku njagala kulaba Kasuku zino campaign ze tugendamu gavumenti oba bano ba politician abeesimbawo balowooleza ku mwana oyo akolera ku internet abagenda tublockinga bajja biblockinga ye plan gye balina yokka ate waliwo ekirala bajja biblockinga naye mu nsi ezikuze you see kati Ministry ya ICT ne UCC balina okukwatagana ne ba bloggers bano ba YouTubers ba TikTok baani ne bafunayo abantu nga ab'amaanyi ne bakwata ne tiimu yaabwe ne basooka ne batuula how do we harmonize okitegeera kuba kati olaba okwewandiisa batugamba okwewandiisa ekibuuzo kiri nti bwe twewandiisa tufunamu ki minus the regulation. It's a very important question. Yes, because be batukubira be batugamba nti kino tokyogerako in exchange for what?
okitegedde baleeta ebyo ebintu president baba ayogera gundi mulina ziteekerayo bwereere radio ezimu ne tv zaagaana kuba kati gwe oyagala nkuwe 2 hours prime time ez'obwereere lwaki nga nkusasula license nkusasula emirongooti nkusasula buli kimu so there has to be incentives government weegambira nti kale emirongooti tubawadde gya bwereere you see in developing countries waliwo ebintu ebibeerawo bakeera ku makya kati e Dubai bablockinga WhatsApp calls bakkirize telecom zikole kati telecom kyangu giregulatinga kuba agamba nakuteerawo kino ofune kino oba ntegeera kyeggamba kati wano mu Uganda abantu baffe UCC yandibadde etugamba nti tulina obulango bwe tujja okuba nga tuwa abeewandiisizza ku bajeti yaayo UCC ne beegamba kati UCC yandibadde identifyinga ba bloggers abanene YouTube baani abo TikTok ng'esobola okuwa obulango nti kati balanga fraud. I want to give you an example. The people at UCC are my friends. From the executive director mukwano gwange mwami Aruna mukwano gwange Gex mukwano gwange ku reception wonna bamanyi. They know how strong Kasuku Live is. Sirabangayo wadde anchinayo kalango. That I do a video that garners 10,000 views. Zomanyi nti zizo zirabiddwa. Bana Uganda wano. Tebankubirangako simu. Nti mwami Kasuku twagala kuwa kalango bine bya fraud bibali mukulanga ku radio gyebuli ku TV gyebuli. But they know how strong digital media now is. Tebasobola kakuwa. Why? Ate mmanyi kati gwe weebuuze babeera nga nze abamanyi n'omulimu gwenkola bagumanyi tebasobola kunkubira kuŋŋa nti kale Kasuku tukuwaddeyo obulango bwa UCC buli mwezi tunaakuwaayo kale miliyoni 2 tukolere nga ffe wandibadde osaba 5 naye 2 katuzikuwe. Gavumenti yatuuse okukitegeera social media mulimu ekimanyi nti omwana ekimanyi bulungi ekimanyi ali ku TikTok chicken TikTok yemusasulire nyumba ekimanyi babeerako era bw'ogenda mu ofiisi zaabwe bakulagamba banaye akakafu ka chicken nako kaali nnyo ennyonyi bambi babikugamba. They know they are aware, they are defiant, they are adamant. Either balowooza bajja kukozesa maanyi ku buli kimu oba which is not supposed to be the case. World over olaba naffe tubeera n'abaana ewaka omwana n'omugamba nti buli anaafuna 90 ngenda batwala ku water park ne bakola nga bamanyi era report bwe bazireeta bagambirawo dadi nze ngenda ku water park era oli tomutwala kimuwaliriza okukola ki okukola ennyo era tomutwala. Yes, because mu psychology tulina ze bayita rewards punishment babisomesa. You do this, you get this. You fail this, you get this. Simple put. Kati gavumenti yaffe yo believing it will switch off the internet. But the question now should be, why are we switching off the internet? Ekyo bwe bakyeddamu kibayamba okufuna ekyokukola. Kuba baba internet eri useless y'amaanyi waaki bagijjako nga tutuuse mu kulonda oba nga wabaddewo abeekalakaasa ekutte wansi ne waggulu. Okitegedde? What is the solution? The human being atambulira ku reward. Kati gavumenti ng'eyita mu UCC regulator bandibadde basettinga aside olaawo ekyemba ne kunyonyola ku website. Gavumenti y'e Rwanda eyina be yawaako obulango wano ku website yaabwe twali tukola nabo nebawo obulango. Gavumenti y'e Rwanda yagabako wano obulango lw'abantu baayo abalipotinga amawulire gaayo propaganda waayo wano around 2013, 14, 15, 16 around there nga bakuwa obulango nga buli kuli. Okitegedde? Twatuukako olaba ezo website
abaana twakolanga nabo ku red paper bakolanga zi website nga tekuli sente ffe nga tukola hits ozifuna naye nga sente tolina wa advertiser bano ng'agenda n'ayogera ne shemu semmambo namuga shemu ffe tuzikiriza story ya musajja w'oyo ffe tuyamba abasajja bo nga badde be bati ne be bati bino agencies ebibeerako ebyekisiru biviireko ddala ebyekisiru byolaba batambuza mbo we are looking at the numbers now the numbers don't add kwefuula ido busy if a phone call came from Nile breweries ne bagamba agency nti Kasuku mumuwa obulanga wa miliyoni 10 oba nina numbers wasiziina bajja bumpa bebagala business nga bajjako bino kwefuula ido busy musima statistics Kasuku oluusa awemula oluusa akola biveeko ate Kasuku oluusa awemula ate CEO wa company ng'ate naye alaba Kasuku so byakwekwasa waliwo ka story Salvador ke yanyumiza Patrick Salvador yatunyumiza twali kusanywawo n'atunyumiza nti waliwo company emu director wa company agamba mukalango kange njagala mwani Salvador agency egenda efuna bogwe bakola ki bogwe baagala director yakuba emmeeza katono business bajibaje n'abagamba akalango mwakamaze kalungi kituufu ka video kaki kalungi naye n'abagamba njagalani Salvador awo filimu neetandika so bwe batyo bakola so kati what they have to do government ng'eyita mu UCC media center balina okwidentifyinga abantu bebalowooza nti bamaanyi balina influence in all spheres of life abali ku digital ne bateekawo budget yaabwe ne boogera nabo okitegeera so naturally maakyaza abantu bajja yimirira ku mazima nti kino kyekyabaddewo naye essimu beeva ku UCC omusajja nagamba nti bwana Alan awo ng'otaddewo amaanyi mangi kuba you have to admit certain things omanyiza I be real I see people there on the internet shouting bino biki era ffe olina omubuuza nti gwe kyekikulowoozesa nti kyoliko kyekituufu nze kyendiko si kituufu gwe kyofunamu waaki olowooza nti kyekituufu nze kyengenda okufunamu wa kyenfunamu kyekikyamu okyaya kyeŋŋamba because Alan at the end of the day we are all here for the money oba otegeera kyeggamba if it is not for the money for the reward oyinza okuba nga gwe kikukubisa enduulu omanyi nti ogenda kufuna attention y'abantu ofune visa on the plane to Canada to sort your life so what makes you think that me who is here ayagala sente sitegeera okitegedde kati simu bejja omusajja nga naye alaga kuba I asked those people at UCC one time Kasuku abaana abo balina okwewandiisa ne baga kirungi in exchange for what mutulage kiki kye tugenda okufuna mu kwewandiisa oba just mwagala twewandiise mutukubira amasimu tugenda ku revoking a license anti zo radios ne TV zigamba business zaabwe zifa ba influencer baziyingidde but it's the way of life ne bwatandibadde ffe era abalala bandibaddewo Alan ntera nnyo kigamba abantu nti olunaku olwaleero Alan ne boovaawo ng'oli adde akulwanisa kuvaawo waliwo agenda okujja abantu balwanisa wano isima na biki era abaana weebali bazzeemu banywesa amazzi ate awaava isima omu wazze abaana nga 10 okitegeera kyeggamba when the time for something has come it has come so wababuuza ne mbabuuza bano abaana betusalawo nti bewandiise bafuniramu wa abo mwe mwali ba TikTok, Instagram, bonna YouTubers bonna anti TikTok teyewandiisa TikTok teyewandiisa tali mu layini ya kwewandiisa kwa TikTok yaggwa si influencer tali mu layini eyo anti TikTok leero kwali enkya taliiko kati waliwo gye bayita permanent business nga boolaba nti YouTube eringa media house namba okitegeera kyenkunyonnyola ya TikTok amusobola balayita in places ne beewandiisa naye abo baakeera ku makyenkya nga takyaliko ba TikTok bajja ne babeerako wano emyezi 6 mwaka gumu n'agenda toddamu mmuwuliza
okitegeera aba radio aba TV babeerawo emyaka 10 kati ne ba YouTube kyekimu kasito osigala ng'oli consistent ku bintu by'okola oba okitegeera so there are those platforms that are hard to regulate like TikTok kati TikTok baatandise bamanyi okweyambaza obukookolo obufiruta oli naakuvumira omwo ng'onoomugjawa otegeera kyeggamba okitegeera bw'okwata IP ye n'ogisilowinga ng'agenda ggulawo endala bw'atyo okitegeera ne kati YouTube process y'okuyitamu okufuna obufunyi ba saabu 1000 toyinza zikyusakyusa bw'otyo okitegeera so nababuuza abaana bo bano betwagala bewandiise bafuniramu wa kati UCC ministry ya ICT baani bandibadde essaawa eno babenchmarkinga bayita abantu be balowooza nti b'amaanyi not just those they like but even those they don't like naye nga balaba b'amaanyi babannyonnyola bizinensi eno ekola etya bagende ba benchmarking e South Africa ne ba YouTube aba TikTok abamu because kati South Africa mu region y'amaanyi ne Nigeria bagende balabe bizinensi eyo ekola etya gavumenti zeeyo wala ne Kenya wano kale ne Kenya ne Tanzania nabo bonna wona tulinga kyekimu zirizo ziri mu professional they hold it as a business bababuuze omuntu a government regulating etya wano ba YouTube bakola batya okitegeera bebava wano bagende UK bagende America bagende mwezi office za Google zi Meta batuukeyo negwe Kasuku olowooza bananyini TV ne bananyini ma radio bawulira bulungi with all the numbers gathering wano Monday kumacha Monday Friday kumacha big size show neri kutoka ntoko ku Saturday goza kibayisa bulungi kwanza nsubira bebali mukuba ekintu kino tekisobola bayisa bulungi but what to do you see the thing is this nkugambye Alan ne betandibadde nsi era wandibaddewo omuntu omulala kati Chuli yakolanga ezo morning shows okitegeera naagenda kati nze natandise osujja kusanga waliyo n'omwana omulala atandise nange ngenda tandi okitegeera kati tewakyaliwo ebyo mbw ate simayaki it is the time the world has now moved this direction bo kye balina okukola they have to reinvent themselves okitegeera bamanye bakoze batya oba okitegeera kyeggamba bakoze batya okudda engulu the earlier they move that direction the better tewali kirala the earlier the better so with or without me or you or who someone else will be here naye era ajja kuba abanywesa amazzi ekirala Kasuku mu kino ekisanja kye tugendamu okulonda tunaafuna ku bakulembeze abanaamanya nti internet eyambye ku mulembe guno okendeeza unemployment ne tulabanga waliwo omuntu alwanirira abaana abakolera ku internet abakulembeze weebali abakulembeze bali aweya but the only challenge we have with our leaders in this country they fear a rich population batya abaana abatonga bagagga batya bebafuganga bagagga omulembe gwaffe okubaamu bano ALLANCRUZ nga abaana bato bagagga balinga mutwalo mulamba kuba kati abatufuga they never anticipated this day they never tebakirabako yes now most of them feel if we let ALLANCRUZ earn $10,000 a month abeera afuse threat kuba kati tukyalina abantu alowooza nti wano wetutudde twogera bya kisiru we are passing time ninga kwali atulaba era n'omulaba mu comment ng'ayogera ekyekisiru bakeera tuulaawo mu miti and you just see a fool because yes tukeera tuula mu miti but we are evolving every day. ALLANCRUZ has a new car, he has a farm, he's building a house. So gwe mu bwongo bwo tekikujjira nti
asajja ano gwe katikubamu akati nti okera tuula ne mukwano gwo somewhere every day kuba olaba n'abatuula okunywa obunywi balina kye beegattako eventually ogenda omaliza nga waliwo agamba waliwo ka business be kati waliwo kino waliwo kiri kale once a year wabaawo ekintu ekiri development kye bayitamu kati gwe mu bwongo obwo tosobola kujjira nti abantu bano bakola nti Alani wankubira essimu wiiki ewedde nenga nti ndi available ku Thursday Sabbath nonga tojja sobola nonkubira yesterday ngo okonfirminga today nti tolina byakola birala. You don't have a woman to bang. I have. You don't have a child to play with. I have. So a fool here thinks that we are here kati be leaders baffe betulina guno omulembe abatudde mu big offices. Abantu baffe ffe batulabanga biyenje naye ate tebaagala tufune ssente baagala we batufugira nga balabawo bwe buzibu bwokka bwe tuyina bakyalowooza nti bwokera ku makya n'okuba essuuti n'oginyweza booti gwategeera n'okuba etayi y'ekikoola. They are still comfortable. Ffe mu Uganda tukyalina abantu abalowooza nti okubeera n'emmotoka nga 6 nga zikuva emabega oli w'amaanyi okitegeera oli n'omusanga minisita talina na kyakola mu office buli kimu bakimuwandiikira buli kimu bakimukolera naye nga yessanyu lye alowooza amaanyi ge gali awo kati obuzibu bwe balina nti batulaba tetubasabiriza bo kibaluma tebatulabako nga tubasabiriza batulaba tuli wahamu okitegedde. Waliwo omukwano gwange omu olabika omumanyi namuwulirako ka voice note nga minisita amubuuza nga mbadde ku makya ku radio naye nga tompisizaamu nga tontumiddeeko okitegeera ate nga w'amaanyi kakitegeeza babeerako ne bamanya kati balaba biri edda bye baabeerangamu tebikyaliwo abaana guno omulembe akeera ku makya n'ayiiya ekintu kye n'abeeraawo nga tayagala na kumanya bikwatako. You a minister, you are a head of state. Abaana gye bali naye agamba talina kyayagaza Museveni. ng'obulamu bwe bulyoke nze wano wendi ng'oggyeko bino ebyokuba nti President Museveni head of state ayina obuyinza obusobola okugamba mumulonde mumuleete mudde wano mudde wali siina kye muhagaza kirala afuge byayagala nze siina kye mwagaza kubanga omwaka guggwako President Museveni nasemba omulaba nali mu P3 face to face nankwata mu ngalo twali ku trade fair wane Rugogo era ukabojja yonna nenjifundikira nga nemmere ndya kuyabasomesa wayogera ki nambuuza nagati awasyo mchichi nagati nva kabojja kabojja very good school biki madamu Lubowa yali waawo naye ne bamubuuzaako biki ne bawaana essomero lyaffe ne tuvaawo ekifaananyi wakiwanga munju paka kati ate baatukuba kifaananyi ebyo biseera tomanyi nti byalinga byazino koda kagondi kati ate noze essomero lyayita eribireese naye okuva olwo siddangamu mulabako face to face naye wendi ndya nnywa okitegeera kati abaana gye bali ayagala okuddamu mulabako as a president sina kye mwagaza bye njagala okwogera byonna bye nandyagadde okunkolera nsobola obigamba either Chris bali omunsi oba Honorable Nyombi Tembo n'okimanyi tuyinza okubeera nga zino video aziraba era aziraba alina okuba nga aziraba kyekimu ne ku genocide azironga azinze nkyakola ebyange obusente bwange obutintini bwenkuŋŋaanya sina kyenjagaza genocide sinafuna proposal gye mmuwa saagala ŋŋende eyo ntandika okulimba omusajja negobe n'abantu bankuba ebikono bannangire kino nekiri olwa miliyoni aga bakubirayo ekikono kabere wa president ŋendeyo bankuba ekikono bakuwa miliyoni 5 ofulumyemu bakuwa miliyoni 5 ku mulyango kuliko bazaakayo omuwooza nasika nakujja kaaga kati bwoba watwaliddwa bano babbulooka namutwala siina gye zitakutuusiza naye naakuggyako zaakugjeeko ogenda omumaliriza nga wagenze eggulu n'obeerayo wiiki 2 okomyewo ne miliyoni 2 otegere kyenkugamba so nga ate wano wandibadde ogoba emirimu gyo biki n'ofuna woolya ofunyeyo akawala kakugjeemu kakugjeemu yes abaana bali mu kibuga wano bejjamu omwana omukubira nagga nti ate nze ekintu wale wa president kiki yaleeta emirembe
we tuli loji tuziyingira tuzifuluma hate mwaga by the way Alan kankubulireko azogeje mirembe Alan kankubulireko ufya kubano bana abayina omululu abagala seneza mu 7 billion namba gyatakoleredde aba bafera nze Alan nina abaana bangi nina abantu bemmanyi nga yakugamba kimu nti ffe kasita tubeera nga tutambula tulya tunywa tetulina kitusumbuwa tetulina kitwagaza President Museveni era ye President Museveni ne baba ayita waawo yamuwubirako awamaani n'agenda nga talina kyamwagaza n'omuganja tugenda tusikane President naga ngenda mugamba ki anti ye nga biyawa kyamunywa baba yagala onywa ecupa z'ennya azinywa ayina Subaru ye agenda n'ateekamu akawala ne bava eggayaza ne bagenda ku beach Entebbe ne bali ekyennyanja ne beekuba zikiisi ne beegatta n'avaayo n'akawaayo 10 n'addeeka okitegeera kumakya n'akeera wuliriza kumakya n'akeera mu galaji ye emmotoka ne zijjo omukanikirako mande ng'eno n'annyuka ne miliyoni ze2 nga magoba weebali wano mu kibuga weba ne Kasuku fe tulowooleza ku national anti kati national tuli ku national level abalowoleza ku national level muli babbi kati Alan President Museveni omwagaza ki ekyo kitubuulireko omwagaza ki kyekibuuzo ekiriwo era abaana bangi gye bali Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga abantu ekibatabudde kiri kimu malwaliro butakola nguudo kubambi masomero butabeera ki unemployment malungi byo byokka otherwise abantu bangi gye bali era nze ndaba abantu abawoza nadde wa genocide nadde wani n'omuganga kati wadde wa genocide so what nze president yenna ne mala mu facing mukadde kano owulira n'ayagala okwesimbawo n'ayagala okujja n'oyo alibaako n'oyo anaawangula ne bamala bambuuza ekibuuzo kye njagala omugamba nze nsaba omukulembeze ekintu ekyo kimu ta internet kimu abaana bafune emirimu Kasuku nze kangwe internet yaffe nkwatemu goyinza okuba tokimanyi nkwatemu kati season eno yonna tubaite tu streamingira kwa 100%. Otuula awantu internet ne yeekwata. Gokimanyi internet nkwatemu nti basobola okufuna olunaku nga byoteekayo tebitambula. Naye ate ebyo biva eri. Ekirala internet eno saawa zino guyinza okuba gwe mulimu saawa zino namba emu okubeezaawo abavubuka bangi singa bagugaziya ne batuuse captura internet ennungi owulira kotidde internet ennungi okitegeera eyo abaana b'etteeso mu byalo eyo nabo ne bafuna internet ennungi ebusoga eyo mu byalo ebyo kwenvudde okugamba nti kati nze awo mbeera njagala kwogera ne Dr. CRUZ bali omunsi minisita wa ICT oba executive director wa UCC
kwe bavunanyizibwa ku ebyo Kasuku internet ekyusa kati bo balina okukwata eyo message ne bagitwala bebe balemye tukyalaba nnyo aba opposition abajja abavubuka babawagire kuba abavubuka bye beetaaga bitini nkugambye nti olunaku olwaleero abaana basasula omusolo gwa YouTube bagutugusasula yes bagutema almost 30% kusente buli omu zaakola simugibwako kati gavumenti ne bwejjaano nega nti yagala kujjako YouTube omusolo tuba twagala babuuza kimu nti omusolo be mugujjako are we going to get cheaper internet more accessible internet bw'ogenda Dubai oyingira buyingizi Dubai Mall no connecting ku internet yaabwe ebe Dubai Mall on any given time or day eberamu abantu waakiri 100 let us assume so if you can have stable internet wano no streaming buli kimu in a mall erika abantu 100 waaki wano tetukifuna wano katwanda tutudde wano nga tuli ku wifi ya National Theatre ng'esobola coveringa wano wonna gabo oyingira Kingdom Kampala wali obeera mu wifi yaabwe free of charge ng'edduka bulungi okitegeera bw'oyingira zi wooteri zaffe wano oteekako wifi waabwe n'oyagala okukaaba tosobola kulaba firimu nga tebafalinze tosobola kati byebyo bye mbadde nkunyonyola wali nti zezo incentives ze balina otulaga nti kino tukibakolera tugenda bakolera kino kati ebyo tebyetaaga kulaba pulezidenti byonna bikola omukulembeze yena anaatukolera bye twagala olaba kyeŋŋamba kiikino baate era sijja kwegoba n'abasajja beekyo n'okubaako nange ng'omuntu w'enkoma gwe alani olimu ebyo nze bajja kunkubira nze bankubira kati Kasuku awo mwabadde mutegeeza ki kaakano ketwabadde tutegeeza mukwate yekka kenkunyonnyola mukwate yekka mwe bajja bakubira enduulu otulo mukyatwebaka fe oba oyingira ogerwa balinake sagamba bino bya November riots obuuzanga kyamagero drone y'ekifo DF yali uwe ku kikomera we yapaakinga ajjukira buli omu agita aba ayingira bw'ati ng'agiraba buli yabanga avaayo olingiza ng'ate ku kikomera kuliko omusirikale akola ati oli n'akonkona ewaalo wano omwami Kasuku waabeera mugambe tubadde tumunoonya n'ebintu byayogedde ku TV tetwabitegedde bulungi nga tebalina kye bakwagaze naye bakuteeka mu mbeera omukyalo otulo ne tumubula nga buli ulebakamu alina olingiza wabweru w'eddinisa kati olwosibola abaana bakuba enduulu you leave them they don't know what it means to have a name and you're being sought after okitegera Alani kati gwe Alani wanolaa wano wooli ajja tabeera wano bapoliisi balaba poliisi tubasobola afande nedda biki bikitono ajja aliko ne red top ne drone ngeriko H4DF ne bagigula bakuba gate mayi bayina kye bakola bakonkona ku gate pi oba ne basoka ne bazizaako emabega balina engeri gye baziyingizaawo ngo enfuufu yokka gye basitudde ne baggulawo ne babanga abadduka abavaayo wala omusajja wange omu twakolanga naye ku NTV awo nga maanyi ayogeza maanyi ayogera ebikankana Kayuna yamukyalira ekiro yatugamba mbandi awo ku 8 yakola ku mpewo sijja kugenda yeeyo ku 8 ye yajja zizaawo empitirivu ate ebyo ebisookerwako ne ku kyalo ne bakugoba ku butiitiizi bwe tuliko mu ggwanga lya Museveni lino chairman najja ku makya ne bajja balina kye bakola nti abo abasajja bajja ne chairman olowooza balina ebikweko tebakola nga chairman taliiko gwe genda obuuza abantu bonna chairman abeerako abeera amanyi tomanyi nti ku byalo kuliko yegiso oba piso babeerako n'ayingira ne bakonkona ku mulyango gwe ne bamugamba kati problemu eri kitwala byoyogera booti nti nedda tebamutiisatiisa bamuwa buwi facts naga nti nedda ekintu kye wayogeddeko nsonyiwa okujja ssaawa zino naye bwe budde bwenfunye ekintu kye wayogeddeko kiri beekiti ne beekiti teyaddamu naye bamuwa teyabyogera bano bamukubira banange
banaye mondeke omwezi nga mulamba ng'omukazi teyebaka ate obuzibu buva ku mukazi kati terukyebaka wale baddekawo omusajja najja ewuwo n'alekawo pisito ye n'agyerabirawo ng'agiresawo kigenderere nga toliiyo eyo pisito ogiraba ogiraba wano agyambadde wano bagikukwaseemu oyinza okwefukira omusajja akwata pisito n'agiteekawo cup katusooke tujje ne bafuluma wata dakiikana halo pisito yange egiresawo mugikuume bulungi kati nno lwomanya nti bino byetubeerako ebya commando swazi bya kisiru ekulema okujjawo ng'agirese ku dayiningi ne mugisiiri nga temukwata ku pisito y'omusajja nga woogikwatirako bwoti n'alyoka nno n'agireeta nga kipisito kyadda kikadde tebalina kye bakyagazze temuli wadde n'essasi naye nga kiri awo nga kizitowa oluzitowa bakirese oba oli eyo otambula oluvannyuma lw'emyezi nga 6 nakubira pisito eyo gisuule temuli kirimu bikaddekadde byadda gisuule oba katuli ky'omusirikale ajja agikima awo naye ng'ebasuuziza ku buukeeke emyezi 6 ebintu biri mu ggwanga lino ze kugambye nze raba endaba nga banjasamira sibaddamu mbaleka nze kyenjogerako nkimanyi era oli yajja kunyiigira ajja kwogera buli kyayagala Kasuku oli mbega sinayokolera gavumenti gwamanyi ebyo bibyo baana bagamba oli ku payroll nze sifaayo na YouTube channel ne balayira ogisaanyaawo gwe tofaayo payroll gyendiko ekirungi basasula nze tebasasula bo ate sente si banzibe bakusasula yogera ebigambo by'ekisiro bitrendige ku internet kati you can imagine naye bwe twali twogera ebyamakulu tebatukubirako nduulu so sometimes oluusi bw'olaba omuntu omuleka nze sibiddamu ebyo twagugumuka ne tumala nze kati mu bululu obwasembayo Museveni lwe yali agenda okwewandiisa twajja twambadde ebikoofiira bya Museveni ku show tukubye tubonga naawe lwe yali yewandiisa ndoza lwakusatu bobi ne yewandiisa ku lwokuna tukubye tubonga naawe wagenda ku spaaka awo awo wonna tuli happy nina abasajja bange bawagira Kyagulanyi ne baŋŋamba nti nali mbagambye ne mugamba nti manyi njagala kati tukole wano tugira mu nfunire nange essali za reedi biki nga banfunira awo egundi za reedi twambadde enkeera tukuba tuliyambala engule tusituse tuwaga tuwaze awo wenyini ku show waliwo je n'omu mukwano gwaffe nampeereza message ofaaki n'ensi ng'oyambadde kabaleti yalinga alaba show ngamba wali oyambadde reedi bulungi eng'onyine kati olaba abantu baffe abasinga abo boolaba awo Kasuku bakubira Kasuku togenda nnyo mu byabufuzi togenda nnyo mu byabufuzi kyokka baba bakuvuma wano bano gino emiyaayo gya kuno tebasobola kubagambako nti bana musajja gwe muvuma togenda mu byabufuzi gino n'agimpeereza message nenjiraga Ruthi tuli mu ssaawa 2:00 kumakya nga nti naye tumalirize eggulo twazannye bali tizo ne feya ne bano tukole ki tubazannye essimu zaakubwa lindako olunaku olwasooka nga Mande mwayambala yero nayambala n'ekikoofiira ekisigi ate kyali kya yero twambadde ekikoofiira tusignifyinga Museveni tugenze tukubyeze ennyimba tubonga naawe biki byonna the next day twafunako wadde essimu n'emu etugaa nti bana mwebale nnyo ekintu kyemukoze kirungi enkeera ne tugaa nti ne bali bagenda kwewandiisa tukube ennyimba z'abayi tukubye tuliyambala engule obulute butwawula omusajja waffe agenda kwewandiisa biki Gabi oli jeno yasooka okumpeereza message ofaaki n'agiteeka nenjiraga Ruthi nemugaa naye Ruthi omanyi tulina omumala show ekinajja kinaatusanga naye nga tumaliriza ne tumala show yo sisi yakubira abasipaaka nekubira abaddembe
amasimu gafubutuka mu banene awo so okay ne bankubira ne mbagamba munkubira mwe babbosi bange sho msuubira okuba nga mwagibaddeko mwalabyeko nga nina kyenkola ekiryawo ne mbagamba yesterday twakoze bya Museveni era nga leero tukoze bya Bobi enkya tubali tugenda ku mawu green kati ekyabataasa kyali kimu okuddayo funa recording nga indeed yesterday twakola kya Museveni leero tukoze kyabano ne bagamba naye but we are also being fair and balanced bano kwe kubanga abaweweeramu kiwulirika kitya ekyaki ng'essimu ekubye gwe tomanyi kati ate ffe baazikubiranga bakama baffe kubaze waliwo abaazinkubiranga ngamba wemula omanyi waliyo obusajja bulimu enaaleemu awo bweyita amaanyi ate periyodi y'obululu bwetuuka babuwa n'obusirikale gwe mmotoka nga mpya ddabo kabini ogituulamu ng'omusirikale agitudde mabega nga babiri n'alyoka gamba tujja kukwata gwe tujja nga nvuma abo kaitoza bamanya nti ono omusajja betunaamutamba baakubiranga bakama bange eyo sizoni yali yakubira babboosi ffe tebaatukubirako baakubiranga babboosi era nze oluusi bendaba abantu oli ng'agamba simanya boycott this omutunuulira n'omugamba gwe tomanyi abasajja kye bayitamu essimu ejja neevuga nga bakubidde media house ne bagigamba ekintu olwo oluyimba lwafulumye temulukuba jjukira kati biggest advertiser mu Uganda ye gavumenti gavumenti yalinga egaba pull out kati nga bola tarehe siita eyakaggwa ng'egaba pull out nebawa miliyoni 4 okola pull out ya lunaku olwo ne babawo obwo obulango bwola buyitiŋŋana bugenda mu miliyoni 5 ebyo walabanga bwolaba ezo simanya kadolayo ebintu bya budget basi budget breakfast simanya budget biki leading up to okusoma budget ne babawa ate olwo bagenda obbawa ezigenda okavaringa budget bwe bamala okavaringa budget ate waliwo buno obulala post budget simanya bakoze bati twandirowooza ki wairawo function yawo nga babumeka ogenda omalirizanga media house bagiwadde biliyoni ezi mu mwezi gumu kati omusajja akeera ku makyapuulinga utu gw'okuba nduulu saawa eno bye bagamba bano erediyo yagwa mwe abaali bagikubira ennyo enduulu nga mugyagala mwali mugiwaayo ki rediyo yali ekolera abantu okitegedde tekyakolera abantu bano erediyo ennaku zino tezikyali z'amaanyi kuba kati omusajja ekiri mu kubonyaabonya media houses zonna gavumenti yagenda epuulinga awe advertising okitegeera abantu bagamba radio ne TV zagwa kati oli weesanga nga yajjanga n'afuna obulango kuba kati bano ba Coca-Cola yes ejja kujja TV ebaweeyo obulango wa miliyoni 2 oba 5 kale oba 10 ku TV miliyoni 10 is nothing. It does not even pay all the presenters. Okitegeera kati ojje kati company ezimu zaasala olanga club beer yasala okulanga ne Coca-Cola mwenyini yasala yes ne badivertinga kati badde no mba influencer simaya ba social media biki okitegeera lwaki kubeera abamuddiru tuzifuna nga bakugamba toyogera bya bufuzi tukuwa sente zaffe toyogera bya bufuzi tobamanyi bangi tetwagala government tugwa anti oli program yabeerangawo nga bagenda mu bulango babadde mu riots bagenze mu bulango ne bakuba akalango ka blue band ne bakubira mwe mu sponsoringa aba riots ne baloka bakubira essimu obulango waffe nambagamba naye schedule gye twabawa yeeyo naye nedda waki mu buteekaawo biki lwaki mubuteeka mu break ya politics behind the scenes eno abantu tebamanyi bingi bibeerawo era bwolaba basibyelo kati olaba CBS eyo bagiteekako akazito kali kennyini
GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kwosa aerobics byonna afuna bya bwerere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meetings z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking engazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso. Waliwo ebintu ebimu byendaba oli ng'aleekaana naye ng'akazitoke baliko be bakakukwasaako bwe bati tumusange kukabira naye kati ekirungi ekiriwo twafuna TikTok twafuna YouTube bw'obanga olina koozi yo gy'owagira oli waddemu okozesa TikTok yo problemu yokka gye tuyina nti ate mwe mwagala omuntu awagire ebibyo gwe byolowooza nti bye bituufu oli mukkiriza awagire kyayagala buli muntu mukkiriza akole kyayagala oba okitegeera as simple as that. So kati government kyerina okukola gavumenti eveeyo eteekewo rewards nti omuntu bajja n'aregisteringa naffe nga tumuregulatinga tetukoma kumutiisatiisa tujja ku withdrawing a license tujja kukola bwe tuti naye agala abeeko kyakufunamu nti bakwate media center oba UCC bagiwe bulk egende egambe nti mu ministry kati tugenda mu Africa Cup of Nations ministry ya sports ekwatagane ne UCC bagambe nti tugenda kukwatayo ba bloggers abakola ebya sports nga 10 tubatwale all expenses paid kati oyo omwana tagenda kwagala kulwanisa project zo okitegeera kyegamba babakwate babawa obulango okitegeera babalage development kati tuli mu kuzimba hoima bakwate ba YouTube aba bloggers babatwale babibalage naye their mind is stuck somewhere anti nze wembadde nkugamba lwakuba ze ekirimi nenkugamba nti olaba gwadde okireesedde mu direction ya mukulembeze wa ggwanga nedda neeno baminisita batandika tuwayo ku baminisita abavubuka Kasuku kati gwe n'ofuuka minisita gwe omanyi ba influencer ne bannamawulire emyaka emitawo siyina kyensobola kukola mu sisitemu y'abano basajja ate tebaagala kajanja yensonga waaki enduulu twazikubira wano bawadde Nyamutoolo bawadde Balamu era Balamu akola bannakiwalabye bakolanga siba wano bakayanira abaana bagenda mu ofiisi abaani genze ku poliisi family division oba ogenda ku LC bali mu ofiisi ya minisita ate wali kyetusobola kale ate olaba Balamu ali nabo is part of them kale ate olofa ebiyenje bebaleese obuleesi bakujjukisa mukwano wajja buzi eggaali wagisanga etambula tewali kyetusobola kukola ebyo mugamba nti sima twagala baminisita bavubuka bagenda babawa abayitirivu batuuke mu ofiisi nga ne cheeke tasobola gisayininga ojja otegeerera yes ojja otegeera kati kyenkunyonyodde nti tulina kwogera na UCC betumala okukanya ne UCC awo tutandike enduulu UCC oba ministry ya ICT yejja okutwala ebirowoozo byaffe bikole ki kati Nyombi Tembo ne tiimu ye be balina okulaga cabinet nti internet eno tulina ogita ejje full blast. What are the job opportunities that we can employ over 2 million youth across the country? What do we need? Batekewo infrastructures ezo nti twetaaga ki twetaaga mobile studios across the country okitegeera ebintu bingi PPU yokka erina okukyuka ebyo mbino ebyokulowooza nti tujja buzina kamera. They have to be streaming live, they have to do updated graphics okitegeera kyegamba kati bintu ebirina okukolebwa bingi. The times have changed, so but most importantly ekintu kyonna gavumenti kyeyagala okukola ne bekinaabeera mu basuubuzi ne bakinabeera mu badoctors balina okutulaga value addition tufuniramu wa kasita gavumenti eneddamu ekibuuzo kyatufuniramu wa
bintu byakutambula bulungi ebintu bigenda bangwira. You give me, I give you. Yes, manye nti oleesa amateeka gano makakkali naye oncompensatingidde wano. Kati nze manye nti wano nfunawo soft landing, gwe naawe wano n'osigala ng'onkwata ini check. As simple as that. Kasita ebyo ebintu binaakolebwa, abaana bangi bali ku internet. They are being employed. Megatron ndowooza omulaba wano ne Namukasa. Kati Namukasa yagenze ku radio 4. Naye era akugamba it's just a by the way. Already mbadde nkola eno sente zange. Kuba olowooza ate oza Omunnayuganda ayagala sente mmeka. N'abali ebweru akugamba nze Kasuku ne nfuna omulimu nga gusasula million years. Bambi kanso Muganga. Owawa. Victoria. Professor Muganga. Professor Muganga. Akoze nnyo. Ne ba influencers. Era omuntu omu asinze gwensinzola nga supportira ba influencer university agezezzaako nnyo okulaba nga bakoleramu ne ba influencers. Kati okubyamu akafaananyi n'ogamba ye kanso professor ono singa bamukwasamuko osanga ba influencer tuyinza kubanza teri kintu kinnuma nga bwe mmanyi internet bwesobola gaggawaza bavubuka. Kugambye Professor Muganga ne banamukwasamu kasita tewabeerawo willingness. Nkukyonyodde nti abantu abatukulembera bo bakyayina embeera erowooza nti tetulina gaggawala kusukka balina obugagga babukomya bo they believe nti tulina okubaako we tuli we batucekingira. Okitegeera kati ekyo kasita tunaakivaamu eyo mindset kasita eneevaawo ne bamanya nti Alan tumulesa agaggawale naye singa agezaako okukola bye tutayagala tumukwatirawa ebisigadde bigenda kwanguwa. Naye ne banaleeta Professor Muganga nga Professor Muganga tebamukkiriza kukola kino kyenkugambye era Professor Muganga ajja bbeerawo. Nze kati ondaba ebyanzigyamu ezo nina abantu bendaba oli ng'asanyuka bampise ku mukolo gwono oli n'agenda ng'adduka yeekubye ebifaananyi kati nze oli asobola okumpita ku mukolo ne sitajja. Lwaki? Because I know they are going to tell me the same stories. I'm going to meet Sudiru there. Tomorrow he'll tell me, Pozi, who are you? Ntienze gundi. Okay, you can talk to Patel at Speaker Resort. Patel, aliyokagamba tekati, omusajja nino munoonya, anyinyonyole, ogendera oli myezi egi. Onoonya okutula ekintu eki. Bwe babeera. Oh, sure. Wananti babeera balaba mwenda muli mu kintu kyekimu naye era babeera bakulaba n'ogwa ku minisita n'omunyonyola process ya minisita okwapuruvinga kyoyagala kituuke okuvaayo esobola otwala emyezi 6. Nsigale wano okitegeera kati oluusi obalaba nadde ku mukolo beeguti n'okugamba emmere ekuleekaanye yaki nga ssente zigigula oziyina. You are not a stakeholder there. You are making numbers at that function. Mbo kati neekubisiza ekifaananyi n'omugagga bw'ati neekubisiza ekifaananyi ne aya enkya aya tagenda kujja ogendagenda ku woteeri awo bakugoba 10 oba baana abakati yasa kugambe nti ayogera ne marketing manager alyoka kukuba olukokola oluwulire ebyo ebintu nange mbasanga eyo Kasuku nkwagala nnyo nze namba yange njikuwa enonkubira nga sikwata. Yes, because now what are you telling me? Minister asokubira notakwata. Why not? Ngaguwa mwade namba yo. Yes, please. What is the minister going to tell me? Mukole business. Anti kati wuliriza. The minister is going to tell me, come to my office. Okitegeera ngende mu office ya minister bandabeeyo baŋŋambe nalidde nga sina ke nalidde ekyo kyekisookerwako. Ekyokubiri ambuuze ideas. Which ideas the minister wants for free? Bw'omugamba nti idea njagala ssente okuwa ideas omanyi tuzimba ggwanga n'omubuuza tuli bameka abazimba eggwanga yaafunamu gwe tofunamu. I'm giving you simple facts here. Because you see those people, when you go to their offices, they are going to tell you how they are doing nation building. They will never tell you that, please, you make a budget of 100 million. Actually, Kasuku, we were even talking about those things of YouTube. We are helping you people. We are talking about those things. Actually, in the next term,
We want to see YouTubers in one building. Yes. In fact, I had suggested to the president that I think we need to have an office for you, your YouTubers. You be their boss. And this. Akulimba ora akuchamusa. Ochamukirire. Ideas. Kati otulao. No mu idea. Tasobola dokuwa ene transport. No mu idea. Katonda kati omuntu yekka essimu ye gyenkwata ye PS permanent secretary bw'ofunanga essimu ng'oli agamba the permanent secretary Ministry of Defence Ministry of Agriculture tuka 10 yasalawo permanent secretary asinga minister amanyi g'okusalawo wali anti PS sebo eyo bamukwatanga kalira ya planningira ministry yategeera balo babera ceremonial head abamu ba PS bawanika de script ogenda mu parliament bakusabye eki nakimuwandikira nakimuwa oba ne bamala weekend namba wakawa minister ng'akiri hasinga akitegeera akirete nakinyonyola prime minister nabanja so kubira esimu tagikwata nga wagimuwa tontwala yeeyo ntwala yeyo ngambanja ali mu kentondo amanyo nyiga muleke prime minister akubira tankubira mukwano gwo twemanyi bwandaba Yena ye talina kye yali ampaddeyo actually sirina kye nali mumusabye naye nga ku ttiimu ye kuliko bakyali bange ndowooza nga basatu ne Kasuku nkusabira ofuukeko minisita eyo esaala toginsabira. By the way, omuntu alina okufuuka minisita mu Uganda kati alina kuba ku myaka 6 nga edisendi alina kuba ku myaka 6 sendi asobola omuntu ng'olina obudde bungi ng'okkiriza okubeera nti ogenda ku mikolo otuula mu kifo kimu biki ebyo naye gino emyaka gye tulimu nga tukyadduka tosobola kukwata bwa minisita kalali gyenkeniza ddukawa kati awo gabo kati olaba nti babusobola babutwale naye kati ffe wano wetuli kati ffe wano kye tusobola okuba RDC kuba RDC yadduka naye era omusaala gwabwe era mutiniiza bye tukola bali ku miliyoni 3 ebyo beebityo galina kubeera RDC nebyofunirawo presidential advisor akati ebyo nanti byofuniramu oba mu bukumpanya Alan tewali kikujja wano ojja miliyoni 10 zokkirini genda kunoonya miliyoni 3 za bukumpanya tekiriiwo kati omulimu gw'olina okufuna gw'olina okuba nga bebaga nti tukuwadde obwa minisita oli shuwa miliyoni 5 bagenda zikusasula buli mwezi kati awo nokkiriza otuula mu kifo kimu okitegeera naye kati gino emyaka gyaffe nga tukyali mu haso tosobola kutta bbanga lino lyonna lyetulimu kutuula mu ofiisi mu kifo kimu byebyemu ku byaŋŋaana okuddayo okukola ku marediyo n'amativi nga sikyasobolera ddala kutuula wantu ne nteekawo awaazi zange 5 buli lunaku kuba awaazi 5 mba nkoze interviews 3 olunaku nga luwedde nga nyinyuse CRUZ exclusive tetuyinza kusukkako wano olunaku lwayo mbadde Uncle Kuku wazabanga akaseera kabadde kalungi nnyo omanyi bwe nkulabako ne tunyumyamuko happiness is there ne sente zange ez'emmeeza ogenda tegekayo ddi bale gwe saakuwa sente tewampa bambi balikuwa kakono ku sente naye sente zeyayagala zaggwayo simanyi omu mutwalo 5 zaggwayo sente zeyali anoonya simanyi nnyo bimukwatako naye weebale nnyo tujja kukolako omukolo gwo oguddako gwa ddi kati ezaaluno njagala kola studio yange sooka ompa 5 gange ntandikirako naganoonya kati siri bulungi kukubireko ddi next month bw'onooba ojja tukole enjaga kuwa ojja kujja nago bw'onkubira era nzijukiza nti 5 gange ojja nago enjaga kuwa kale so naye nga tuwunzika government ne all the various stakeholders ku kino ekintu kya digital I think we need to have a dialogue, we need to sit down, we need to talk, we need to see how do we intertwine tweyingiramu tutya bwe tuti tusobole okubeera nti tukolera wamu alhamdulillah okitegeera because government is a change agalo gigamba for me just around me
I know over 50 people nga bali ku internet. And by the way, when I talk about internet, see you know your content creation. Wali abantu abali ku forex trading. Bali ku internet. Na ino nabo je bali basirise naye bakola. Esente mpitirivu. Omwana nnyuka ne miliyoni 2 nga yakikubye olunaku lumu. Musajja aguzaawo ekyanja yajja business ze yali mwawo. Nga tezikola URM taddeko emisolo miyitirivu n'akoowa. Nadda mu forex. Kati kyanja agikutteko ekitundutundu. Ezo 1,500 sima eka. N'asooka agenda ng'agulaawo miliyoni 7, miliyoni 8, miliyoni 10. Kati yatandise situla apartment. Kyali wange. Aguze kyanja, aguze kungu, aguze buwaati. Ne mubala atula ne laptop. Monitoringa ezo stock system ya forex ya bintu ya babiyita. Bitirive. So many people are making money off the internet. It is time government comes out netandiko kirowoozaako mu bujjufu. Abantu bano tubayambye tutya, tukwataganye tutya nabo n'ebisigadde. Government yefunemu, because if government can create 1 million jobs from the internet across the country, omanya unemployment gyebetaasiza. Government erina okuva yesomesa abantu nti bino bye tulimu byokka ebyabayimbi si bye biriko ssente. Abaana bali mu agriculture nga YouTube ye taweza views 15,000 ku video. Naye ng'alina abalimi bayina. Era bw'ogenda mu comment ze bagamba pesticide eri bweti siba gigula mu gundi eriko kikava kya yero yekola biki. Dennis Juko alunda bumyo ku gundi. Naye nga sente zaakolako obukozi okugenda obugenzi ku faamu y'omuntu n'amukyaza ng'ali mu miliyoni 8. Anti olina okumujjaano paka ggulu. Kati miliyoni 8 baba azikola mu shoot yemu. Wiki bakola shoot 2 ze miliyoni 16. Katubale nti omukaaga ugenze mu costs aba asigaza miliyoni 10 mu wiki eji. Which money? Singa interview people never get. Tukako bulungi nyo. Sagala kusuka kwa nonako right for now. Mse bulungi. Mwera. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwerere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova e Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya. Mu kaseera kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple oligimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri oligino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduuka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu
tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka bebi. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono, ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira, saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira. Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Touch Makeup Studio tusangibwa ku Jinja Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Touch, where beauty meets precision. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakamo eri gw'anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2.